Omusumba abadde akuŋŋaanya abaana mu bitundu by'e JINJA ono akwatiddwa. 3 ku bo basangiddwa ng'abaana ab'obuwala abatisse embuto. Kaakati nno bino byongedde okulabika nga biwanvuwa. Nkubuuzaako gy'osinzidde, weebale nnyo, weebale ddala okuva n'ogoberera enteekateeka zaffe ez'omuzinzi bw'owaawa ez'omuggondo. Munnange nkugamba okola ky'amaanyi nnyo nnyini ddala. Buli w'ovaayo ate n'olabika nga otugoberera. Kola ekintu kimu munnange, subscribinga, likinga, commentinga, sharinga. Twongere okulabika nga tukutuusaako ensonga ez'omuzinzi weewaawo ze weetaaga okumanya yonna gy'osinzidde. Amawulire agaliwo kaakati ky'ekitongole ekya anti-human trafficking mu Ministry ya Internal Affairs bwe kivuddeyo bassebo ne bannyabo ne kinunula abaana abawerera ddala 52 abagambibwa okubanga bano babadde bakukusibwa. Omusumba w'abalokole mu bitundu eby'ejjinja gwa mpuliriza yonna gy'osinzidde. Kaakati wano twongedde okukola okunoonyereza era nga twegasse wamu ne Ministry ya Internal Affairs. Omukyala Agnes Igoye agamba nti mu kaseera kano guno omulimu gw'okukwata musajja mukulu ono tegubadde mwangu, naye oba olyawo bakoze ekisoboka kyonna ne balabika nga bamubombamu obwala n'okununula abaana b'enkutegezezzaako 52. Musajja mukulu ono akwatibbwa ye Robert Masiga ng'ono ekkanisa gy'asumba eyitibwa Christ is the Answer Church ng'esangibwa wali mu kibuga eky'ejjinja. Wabula yina engeri musajja mukulu ono gye basobodde okuvaayo boolyawo ne bamutegeera mu mbeera efaananako bw'eti. Omwana ow'obuwala ow'emyaka 17 wavuddeyo n'agenda mu b'amateeka n'alabika nga aloopa omusumba ono Bugisha Robert gwe nkutegeezezzaako ng'amutegeeza nga wabadde amukabasanya wakati mu kumukozesa, ng'era mu kaseera kano yamutisse ettu lya mugema oba n'amutikka olubuto ku myaka 17 gyokka. Wabula twongedde okukola okufeefeeta. Baana bamama, baana bataata, musajja mukulu ono omusumba abadde alina abaana abalala bakwekebbwa 32 nga bano be bateeberezebwa okulabika nga bakukusibwa era nga wonoonya amayitire gaabwe mu kaseera kano tosobola kulabika nga ogamanya. N'olwekyo mu bana 32 bamalira ddala okukusibwa ate era n'abalala 20 ne basangibwa mu bitundu ebibadde ebiri eby'enjawulo naye nga bagenda mu maaso okulabika nga bavunaanyizibwa ku ye. So nga mu bano 3 bonna basangiddwa ng'ono yabakabasanya n'abafunisa n'embuto gwa mpuliriza n'awandaba, ekifuula omuwendo gwabo n'okubeera 52. Omusajja ono omusumba abadde agenda mu maaso okulabika nga bano abasolooza mu bitundu gye bava n'abategeeza nga wagenda okulabika nga bafunira obuyambi okubalabirira, ng'era abadde ayita mu disitulikiti okuli eyeeruka Tororo, JINJA n'ebirala Namutumba, Mayuge, ng'abasuubiza ensi n'eggulu nga ye bw'alina enteekateeka ez'okulabika nga obulamu bwabwe abukyusa okubafuula abantu ab'omugaso mu nsi muno. Wabula mu kaseera kano ono mbagirawo amaze okulabika nga agombebwamu obwala ne bano abaana ne balabika nga mu kaseera kano oba olyawo bakyakuumirwa mu ab'ebyokwerinda nga bongera okukola okunoonyereza, naye nga bassebo ne bannyabo okusinziira betwogeddeko nabo bonna balaga nga ono omusajja mukulu abadde agenda mu maaso n'okulabika nga bakabasanya n'okubayisa mu ngeri oba olyawo etali neesimbu esobola okuvaayo n'erabika nga ekwennyamiza gwa mpuliriza n'awandaba. Kati okusinziira ku alipoota wetwogera wano munda mu ggwanga erya Uganda mu mwaka ogwa 2022 abantu abaali bakukusibwa baali mu 7. Wabula okusinziira ku alipoota gye tulina katikati
mu luteme lwa liiso okutuuka we twogera ku mwaka 2021 gwe tulimu, bassebo ne bannyabo omuwendo gw'abantu abakukusibwa guvudde ku 7 ne gutuuka ku 1,200. N'olwekyo osobola okuteebereza difference y'abantu 5,002 beebongeddemu zeeyongeddemu abakukusibwa, naddala nga bano bagenda kulabika nga bakozesebwa emirimu okuli egy'okwegatta oba kyosobola okuyita sex trafficking wano munda mu ggwanga erya Uganda. N'olwekyo ensonga bwe zityo bwe ziri, wabula kano of course tusobolera ddala okukakuwaako gwe wenna ng'olina omuntu gw'olabirira, olina mwannyoko, olina muwala wo, olina omuntu yenna ng'omuntu yenna tannaba kujja gy'ali okutegeeza nga bw'agenda omusuubiza ensi n'eggulu, omuyamba, omutaasa, sooka weebuuze, sooka onoonyereze, sooka omanye ebigendererwa y'omuntu oyo amutwala. B'Abazungu balina enjogera egamba nti always think twice whenever the deal is too good. N'olwekyo omuntu yenna nga tannajja gy'oli kukyamusa kufera kutegeeza nga ebintu we biri ebirungi, sooka otuule olowooze, oddemu olowooze. Bw'oba owulira nga tolowoozezza bulungi, sooka weebake n'olw'enkyokere olowooze ku kintu ekyo omuntu kyakugambye, kubanga oba oli awo singa tovaayo n'okirowoozaako kisobola okufuukira eky'obulabe. Osobola okuteebereza abazadde bano abagenda okulabika nga bagabula abaana baabwe mu ngeri ey'ekyoyonoonero ne babateeka mu mikono gy'omuntu gwe batamaze kukolako kunoonyereza, ate ne byewunzika nga bano babakabasanyiza n'okubafunyisa embuto n'ebirwadde n'ebintu ebirala. Ensonga bwe zityo bwe ziri. Nkugamba kola ekintu kimu, labika ng'osubscribinga, osharinga, okomentinga, tongera okukolera ku kafeto k'omuzinzi kuweetaaga okumanya yonna gy'oli. Yenze Ssemaganda Moses Hope ku lwa Kampala Media TV. Are you all my personal dreams?